الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم أصلي وأسلم على مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فرق الرسالة وعد الأمانة ونسى الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه دائمين متلازمين إلى يوم الدين. لما مر نبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة أقبل إليهم بوجهه وقال: السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بآثار. أتندرز الله سبحانه وتعالى ويو الله سبحانه وتعالى يتوندو كفا ناتوندera n'obulamu ng'ensonga yali nkulu nnyo lwaki yabissaawo liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala, asobole okubanga abacekingamu, asobole okubanga abagezesa, asobole okubanga abatunulamu, ani asobola okubanga alongoosa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusemu abo abanaalongoosa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayita ku ntaana ezaali mu kibuga e Madina, akbala ilayhim biwajhihi, yakyuka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atunuulira entaana ezo, kyabaga nti: assalamu alaykum ya ahli al-qubur, emirembe gibeere gye muli mmwe abali mu ntaana, yaghfiru llahu lana wa lakum, Allah tusaasire nammwe abasaasire, antum salafna, naga nti mwatusookayo obusoosi, wa nahnu bi athar, naffe tujja lyekkubo. Gwe nanga atulaba ku Daawa TV, fenna ekkubo limu tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, fenna at any cost tulina okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhan badde ba Allah subhanahu wa ta'ala abali ku Daawa TV Uganda today tuzze tulabe omuntu yenna bw'abajja okusembulamu buno obwensi ng'omulundi ogwayita twalaba omulwadde waffe, netulaba okuva lwe yalwala, netujja nga tumulaba mpola mpola okutuusa Allah lwe yamujjulula, era twagenda okuva wano nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumujjulula omuntu waffe. Olwaleero bwe tutandikira okubanga tulaba omuntu waffe bw'amala okufa, ffe ng'abasiraamu kyekisaanidde okubanga kikolebwa. Ye ki kye bakusuubiramu? What are some of expectations ku bantu abo abali kumpi n'omuntu oyo? Omuntu ono asobole okubanga adde eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayise in the right protocol, right procedures, how Nabbi sallallahu alayhi wa sallam taught. Olugendo lwagenda okutambula aba lwatambula si lwa musaago, lwetaaga omuntu yenna okubeerawo nnyo ku Daawa TV n'otunuulira. Butya singa abeera mukyalawo, butya singa abeera taatawo, butya singa abeera omwanawo, seekawo omulungi gw'osinga okwagala ne neighbour gw'osinga okwagala, nga gwe basoose okuyita nga omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala mujjuludde, kye wandibadde okola gwe ng'omusiraamu, gwe ng'omuntu atunulidde Daawa TV Uganda gibeerako, kye wandibadde osaanira okukola. So I want you to listen and watch attentively. Ebintu bino tusobola okubanga tubitegeera lwa nsonga nti bikulu nnyo. Ffenna lyekkubo, teri yali atafiirwangako, teri muntu atasuubira okufiirwa. Ye ne bw'obanga togenda kufiirwa ng'olowooza toofiirwe era gwe olifa. Kano olwo kyonna okutegeera biki by'ogenda okukolako osobola okubanga otegeera kubo kiri ogenda okuyitamu. Okufa kuno kwa bulumi nnyo. Okufa is so painful. Okufa kuyita mu mitendera. Omuntu yenna bw'aba asemberedde okufa, omulwadde waffe, Allah subhanahu wa ta'ala asindika bamalayika ne batuula kumpi naye, waasobola okubanga abatunulako. La hawla wala quwwata illa billah. Bamalayika abo abalaba, bw'abanga abadde mukozi w'emirimu emirungi bamutunuulira n'essanyu, bw'abanga abadde mukozi w'emirimu emibi bamutunuulira n'obukambwe obususse. Kyova olaba omuntu ono ne bw'omukubako obukubi bw'oti noga nti owange, Allahu akbar walillahi alhamd, asobola okukyuka n'akutunuulira, naye within a minute addayo n'akyuka n'atunuulira obwedda waalaba baatategeera. Abantu abavaayo mpola era ne basembera waali omu n'asowokamu agenda okumusikamu omwoyo gwe n'amukwata, la hawla wala quwwata illa billah, n'agusikambula bw'obanga olibaddemu onoonefu, n'agusikambula nga bwe twasikambulanga emmuli nga tukyali mu kyalo, n'osika olumuli n'olukuulayo. Bw'atyo bw'asikambula malayika oyo n'ajjamu omwoyo gw'omuntu. Omuntu ono afa mu mbeera yonna gy'aba asanze ku lw'obulumi. Kati gwe bw'oba osembedde eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gw'ajjuludde, ekisooka kya byonna bw'oba osobola yambala gloves nga ze nyambadde.
osobola okujja okuyamba omuntu ono nga toyinaamu kwennyanyala kwonna ng'oli so free. Ze gloves zino zenyambadde ate kitegedde glove yeeno tugula gloves bwe ziti bw'obanga oziina kumpi zambale bw'oba toziina kuba omuntu okufata kuteekateeka nti osooka ogende kaduuka ndyoka enfe asobola okutuka n'afa mu mbeera yonna nga toyina kantu konna ku lw'okukuuma obuyonjo bwaffe n'olw'obutennyanyala bantu bano n'okusobola okuba nga tubakwata bulungi. Kirungi nnyo omuntu oyambale ku gloves kuba by'ogenda okukola byetaagisa omuntu yenna okubanga muteeketeeke. Baddu Allah barakallahu fikum, bw'obanga tusobodde kufuna gloves ku lw'obudde n'embeera nga bwerabise omuntu yenna osaanidde okubanga waakiri ofuna kaveera. Abantu balwala ebirwadde bitategeerekeka, abantu bafa mu nfa etategeerekeka, kati n'oyambala akaveera kano kafuule nga gloves zo lwakuba kosobodde okufuna akaveera ka black bwe kati kambale obeeko omuntu akakusiba bw'oti ojja kulabika bw'oti mu kifaananyi nga bwendabise. Kambale either side, kambale oluuyi luno mukono ogwa ddyo, kambale n'omukono ogwa kkono. Bw'omala okukambala omuntu ono asobola okuba ng'afudde. Omuntu yenna afa mu mbeera yonna, omuntu asobola okufa ng'akubye n'essama. La hawla wala quwwata illa billah. Omuntu asobola okufa ng'ali mu mbeera bw'eti ku lw'obulumi. Abantu bafa nga bagudde wansi w'ekitanda. Tunuulira omuntu waffe ono nga bw'afudde. Osobola okusanga omuntu ng'afudde okugulu kuli eno, omukono guli eno, omutwe agusudde eno, agudde kameeza, agudde ku kitanda nga bw'ati bw'alabise. Omuntu ono bw'aba alabise bw'ati, omusanze agudde kameeza, omusanze agudde ku kitanda, omusanze ayina waali ng'embeera esusse. Bw'omala omulaba bw'oti ky'osaanidde okusooka okukola. Ffe Abasiraamu tuteekateeka omuntu ng'omuntu yenna anajja n'alaba mu mayitu yo weeri asobole okukakasa nti abantu abamusooseeko mu butuufu babadde bategeera kye bakola. Kati kisooka omuntu waffe bwe tumusanga bwe tuti kye tusaanidde okubanga tukola. Muntu waffe wuuno Allah subhanahu wa ta'ala mujjuludde ku lw'okulwana ayinza okuba akutte waakutte okumanya nti obulumi buba bungi nnyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna be yajjulula, abantu bonna be yajjulula abawe empeera ennene ku lw'obulumi bwe baayitamu. Obulumi buba bungi okumanya nti bugenda wala omuntu asobola okukwata ne kapeti gy'aliraanye newankubadde mwagisiba n'eggaamu n'agisikambulayo. Abantu bafa n'osanga akutte karedi akabadde kameeza ng'akanywezezza. Abantu bafa n'osanga bakutte ku bikondo by'ebitanda. Mubasembererenga nga basemberedde okufa. Musobole okuba mubeera nabo, musobole okuba nga mubakwatako. Bwabeera mu kuvaamu omuliro mu kuvaayo omwoyo gwabwe, musobole okubakwatako mubayambeko. Tomusiba miguwa ti abadde andwanyisa, abadde alwana, mukwate empola. Musajja yampitako olunaku lumu nagenda okutuuka nga muganda wa Allah amujjuludde naye bwe yalaba atandise okulwana okufa kumutwalaganya yakwata omuguwa n'amusibira ku kitanda. Yali nasanga afiiridde ku kitanda. Tobalumya, tobongereza ku bulumi bwe balimu. Mukwate empola, tomusimba vivi, tomusimba kakokola. Mukwate empola. Tusa Allah subhanahu wa ta'ala baba wakumutwala ng'amujje mu bulamu buno obwensi. Kati omuntu waffe bwe tusanga afudde bw'ati, kyekisooka kwe kubanga omuzza mu position ye gy'alina okubeeramu entuufu n'omugalamiza wansi otya omusanze bw'ati. Laba emikono gy'agisudde, laba okugulu kuno kuli eno, laba okugulu kuli kwesudde eri. Ky'olina okukola sooka okwate omuntu waffe ono omuzze wansi, mutereeza emikono gye, mutereeza amagulu ge nga tegannakaluba. Kyekirala ky'osaanidde okukola bwe tusuubiramu yasoose omulaba nga tonnaba kuyita bantu. Okyaliwo wekka, okyaliwo n'akuliraanye yakuyambyeko oba asobola okukuyambako bwe mwasoose okulaba omuntu ono Allah ng'amujjulula. Abantu abangi mudduka ng'omuntu afudde n'omuleka nga bw'ali n'oggalawo oluggi n'odduka n'ogenda okubika. Omuntu ono ne tumusanga ng'embeera gy'alimu ate si ya mulembe ng'akyankalanye. Sooka omuzzeewo bulungi. Bw'omala okumuzzaawo
This lesson is so touching. We have to listen attentively. This is our way. Dino lyokuba lyaffe wetugenda okuyita nga tuddeera Allah subhanahu wa ta'ala. There is no compromise. Tewali agenda okulidojinga. Tewali muntu agenda okuliwona. Omuntu ono bw'omala omuteekateeka bulungi omwebasizza wansi, abantu bano bwe baba bafa, amaaso gano galalambala, gatunula waggulu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayitibwa Ummu Salama, n'amuyita n'agamba nti yanguwa abazanfaako. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda ngadduka, ng'atiba adduka, agenda alabe taata Salama, bweyatuuka yasanga ng'amaze okufa. Wakad shakka basarahu, nga amaaso ge gamaze okulalambala. Wulira Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yakola, fa admadaahu, yagazza amaaso, n'akwata wano bw'ati n'asooka azza amaaso gano. Naawe ky'osaanidde okusooka okukola. Omuntu ono sooka okwate ku maaso go gazze, lwa nsonga nti omuntu yenna bw'aba afa mu mbeera yonna, asobola okufa ng'amaaso galalambadde gatunudde waggulu ku lw'obulumi n'entiisa n'obukambwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okuzza amaaso gano n'agamba nti inna ruuha, Allahu akbar walillahi alhamd, yagamba sallallahu alayhi wasallam, inna ruuha idha qubidat, when the soul is captured, omwoyo guno bwe guba gukwatiddwa nga guvudde mu nnyama, taba'ahu albasar, it is followed by the sight, amaaso gano gagoberera nga gugenda. Kyava asabira Abu Salama nti Allahumma gfir Abu Salama, wallah forgive Abu Salama, excuse him, have mercy upon him, pardon him, musonyiwe musaasire. Allahumma gfir Abu Salama wa khulufu fi aqibi fil ghabirin, teeka ku abanaamusikira, beera wekennyini gw'oba omusikaawe mu mmaali ye gy'alese, mu baana be b'alese, mu bakyala be b'alese. Allah bw'abanga yasigadde mu bintu byo, abaana ennyumba tebagitemaatemamu bbaala, tebalwana luvannyuma lw'emmaali yo nga waakajjulukuka. Allah abataasa fitina esobole okubeerawo ng'omaze okujjulukuka. Tuvula bwe tuba tukusabira tuga nti Allahumma la taftina ba'dahu, ay Allah tutuleetera nkaayana, tutuleetera kusoomoozibwa oluvannyuma lw'okujjuluka kw'omuntu ono. Subhanallah, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Omuntu ono Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamusabira nanga nti sigala mu mmaali ye, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, tusaasire tusonyiwe naye musonyiwe omulezi w'ebitonde byonna. Omuntu ono bw'amala okuzza amaaso ge, bwe yafiirwako taata we olaba embeera gye yayitamu, bwe yafiirwako mwannyoko olaba embeera gye yayitamu, bwe yafiirwako mukyala we olaba embeera gye yayitamu, bwe yafiirwako omuntu we olaba embeera gye yayitamu. Tusaasira abantu mwenna abafiiriddwa abantu bammwe, embeera gye bayitamu si ya musaago. Kyova olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ava mu bulamu buno obw'ensi nti innal mawta lakasarat, innal mawta lakasarat, okufa kuno is so painful, is so painful. Omuntu ono bw'amala okuzza amaaso ge, kyosaanidde okukola, gezaako omuntu ono tumuteekateeka okuba nti abanajja okumulaba basange nga waakiri omuntu tumutadde, tetumuweebudde, taswadde. Ekyokubiri kye tusaanidde okukola kwe kubanga omuntu ono tumwambulamu engoyi ze. Engoyi zo zonna tulina okuzimugjamu. Abantu bamala okufa ne tubalaka mu jeans, ne tubalaka mu jackets, ne tubalaka mu stockings, ne tusanga bonna bazimbiddemu. Omuntu ono tulina okuba nga tumugjamu engoyi ze. Bw'abanga omuntu ono Allah yamujjuludde nga tetuliiwo, tugenda okujja nga amaze okuzimbira mu ngoyi zino. Engoyi zino tetusala, bino by'okujja n'obusungu nti ndaba afudde n'okwata ejjirita n'osala olugoyi. Obusiraamu ffe bwakitugaana, olugoyi no tulutaggulula we baalugattidde wokka, we tuyite okubanga tutaggulula olugoyi olwo, sobole okubanga omuntu ono asigala mu mbeera ze, sobole okubanga omuntu ono
mu butuufu olugoyi luno lusigala mu mbeera zaalwo basobole okuluzza ku mashini baluzzeeko terukyali lwono afudde luyina bannyinirwo be basika ekyokuba kyosaanidde okubanga okola oba kyosaanidde okubanga ozzaako ng'omaze okumugjamu engoyi zino newankubadde mulina okwegendereza nga mumugjamu engoyi mutya tetusaanidde kulaba ku bwereere bwe tetusaanidde kulaba ku bwereere bwe funayo akagoyi konna okaleeta omubikkeko awali obwereere bwe wano wennyini mu makkati bikkako bw'oti osobole okubanga osumulula engoyi zino mpola mpola ozimuggyemu bw'oba osumulula musipi eno osumulule omusipi guno ogumuggyemu sumulula ejaketi zino sumulula engoyi z'omuntu zino oziggyemu nga tolabye bwereere bwe fe abasiraamu tukuuma ekitiibwa ky'omuntu newankubadde Allah subhanahu wa ta'ala mujjuludde otumaliriza ensonga eno nga tumaze okubanga tumubikkako akagoyi kano omuntu ono kisaanidde okubanga ogezaako olw'omuteekateeka abanajja bamusange nga mu butuufu tali mu mbeera mbi omaze okumugjamu engoyi zino ng'olwana nnyo okubanga tolaba bwereere bwe oba obwereere bw'omuntu ono kati nno funayo akagoyi osobola okufuna ng'ekireesu osobola okufuna akagoyi konna ne bweba kateni y'okuddirisa nga gy'osobodde okufuna ne bweba leesu yo ne bweba nkutuuye ne bwe lubeera olugoyi lwonna kati lukwate omusibe kye twandiise akaba la hawla wala quwwata illa billah kye tuyita akaba kwe kubanga omuntu ono omusiba n'alabika bw'ati nga waggulu eno oyisa wano ku mutwe n'osiba mpaka okudda eno kalevu wansi n'osiba ekigoyi kino ne kibanga kigasse embaaze aleme okwasamirira si kubasanga bonna bali bati siba ekigoyi okiyise wano bw'oti osibe mpaka wansi omuntu omuggyemu engoyi bulungi maze okumusiba akaba emikono gizzeezaawo bulungi bw'aba azinze emikono gigolola empola ogizze ku mbiriizi amagulu ge gatereeze bigere bigatte bw'oti bw'alabise kati leeta olugoyi ku lw'okukuuma ekitiibwa kye n'ensa n'okuba nti omuntu ono tazimbagatana lubuto lwe abantu omuntu bw'amala okufa gaasa ono ali mu lubuto ajja yenna n'azimbya olubuto ne luzimbira ddala n'olusanga lunga omupiira kati ddira ekigoyi kyonna oba kireesu kyonna okimusibe mu lubuto wano osobola okusibiramu n'akagoyi kaliko wamubiseeko oba osobola okusooka ekigoyi kino munda kano ne kabeera waggulu either way kyokola kyonna kibeera kituufu kano nga kamubiseeko kati n'olyoka omusiba nga mukyala amaze okuzaala engeri gye yeesibako mu lubuto wano aleme okuzimba muleme okukwata bulooka muleme okukwata 99 muleme okukwata agayinja ne mugamutuuza ku lubuto asobole okuba nti aleme okuzimba nsobi lwaki nti omuntu ono alina obulumi bw'aba ayitamu kati lwaki omutuuzaako ate ekizitowa nga ne mu bulamu bwe abadde tasobola kiwanirira nyina omuntu wange Allah gwe yajjulula Allahumma gfir lahu warhamhu waskinuhu fil jannati na'im nagenda okutuuka okutunula ku maiti nga baddidde emmotoka yalinnya kabalaza neeyuzaawo ogutundutundu bwe yamala okufa baagukwata ne bagumutuuza ku lubuto lwe. We must be sympathetic and empathetic to those people. Musibe mu lubuto gently kikumumyumyula gently asobole okubanga okwata olubuto luno. Naawe omuntu yenna atulaba ku Daawa TV nga tuli musiraamu wandibadde otunuulira embeera abasiraamu bano engeri gye bayisaamu omuntu ono sobole okubreakinga n'okugjawo misconcepts abantu endowooza enkyamu gye bayina eri enteekateeka y'abasiraamu nga bateekateeka omuntu Allah gwajjuludde. Otumala okumusiba mu lubuto wano
funayo olugoye olulala sobola okufunayo essuuka erabika obulungi tomukubako biziina tomukubako bigoyigoyi bijjudde omusulo funa olugoye olulungi nga lwe nateeseteese nange okubanga mbikka ku mayiti yange eno kati mubikkeko booti okuva ku kyenyi kye mpaka eno ku bigere kati kitegeeza mayiti yaffe nga tetunaba kuginaaza tetunaba kubaako kye tugikoze omuntu yenna bw'obanga ogenda kumubikira yandibadde asanga mu mayiti yo ng'eri bweti bw'oba oyinayo ku cotton osobola okukwata cotton oyo pamba n'omussa mu bituli byonna mu nnyindo mu kamwa mu matu asobole okubanga omuntu ono bw'aba alina ebisobola omuvaamu lwansonga nti abantu bafa mu nfe yonna omuntu asobola okufa n'akutuka omutima nga ssaawa yonna omusaayi gugenda muvaamu teekako mu bituli wali musaanikira ebituli bino asobole okubanga waali asigalanga muyonjo. Subhanallah. Bw'abanga ono omuntu mu kufa obulumi bwasusse n'abanga waliwo ebimuvuddemu yeenyagidde nga bwe bakyogera waliwo ebimuvuddemu buli sooka ofune tipi toilet paper tissue mulongoose bulungi abanezizo omunaaza basanga ng'omuntu ono ali mu mbeera tulimu basanga beetabudde mu bukyafu tulimu basanga bonna baddugadde. Mungu tunywezi tusaasirira abantu baffe. Olugendo lwe tuliko si lwerwangu. Olugendo lw'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala it's not easy. Luzibu okunyumiza omuntu, luzibu okulutegeera kugira nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa okufumiitiriza n'okuwuliriza ennyo ensonga n'osobola okulaba butya abantu bava mu bulamu buno bwezi. Baddu ba Allah, muntu waffe tumaze omubikkako, tumaze omuteekateeka bulungi, tugenze kubika ng'obikira abantu ng'otegeeza abantu Allah nga bwamujjuludde ng'oyogera ebigambo ebirungi tetwogera bigambo bibi nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fe tuli ba Allah subhanahu wa ta'ala, we belong to Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un. Era tuli ba kuddizibwa ewa Allah, tugenda kudda ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati genda obikira abantu bategeeza omuntu Allah subhanahu wa ta'ala nga bwamujjuludde. Abanaaza basembere, abanaaza nga basembera, abanaaza bamala okutuuka basaanidde okubanga omuntu ono bamuteekateeka. Bino wammanga birina okubeerawo. Omuntu waffe Allah bw'aba amujjuludde bw'ati tusaanidde okubanga tumukolako bino ebintu wammanga. Ensonga zino wammanga ku muntu ng'afudde nga musiraamu tusaanidde zimukolako. Ensonga esooka kwe kubanga omuntu ono anaazibwa. Ekyokubiri kwe kubanga omuntu ono azingibwa mu ngoyi ze z'ebbeeyi z'alina okutambuliramu olugendo oluwanvu. Ekyokusatu omuntu ono alina okubanga asaalirwa. We pray for this person. And lastly omuntu ono asaanidde okubanga aziikibwa. Kati olwaleero Allah bw'aba atusobosezza tugenda kutambulako ekitundu kye tunaasobola. Omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala amaze omujjulula kyekisaanidde kwe kubanga omuntu ono tumaze okumubikkako bulungi, tumukozeeko bye tusaanidde omumukolako, tumubisseeko, ennyindo ziri mu kotoni, akabatu kasibye, olubuto tulinamu ekigoyi kye tumusibyemu. Kati kyekiddirira kwe kubanga omuntu ono wa barakallahu fikum tumuteekateeka okubanga tumunaaza. Omuntu yenna anaateekateeka gwe banaanaaza asaanidde okutegeera bino wammanga nti ekisooka sabbuuni, assabbuuni erina okubeerawo, amazzi amatukuvu galina okubeerawo. Tetunaaza muntu n'amazzi amakyafu. Alina okubanga thirdly ng'omuntu ono we keep the secret, ebyama byonna bye tunaasanga ku muntu ono. Tovola banabbi sallallahu alaihi wasallam egamba liyughsal mautakum almu'minin. Abananaaza abafu bammwe balina okubeera nga basiraamu nga bakkiriza ate nga they can keep secrets. Bw'olaba ng'omumwa gwo gwa luwewere tosobola kukuuma byama, ono afudde ne bw'abeera kitaawo, we disqualify you, togenda mumunaaza. Lwaki? Wandisaasaanya ebyama bye. Bantu bangi banaaza abantu naye bw'amala okunaaza omuntu n'afuluma bw'ati yali yafa dda.
ono yali yafadda omusajja abadde awunya omusajja ne tumwogerako ebigambo ebibadde ebizito naye omuntu yenna wandibadde people who qualify abantu abasaanidde okukola kino kye tugendako okunaaza omuntu ono one balina okubeera nga bakkiriza nga basiraamu baba banaaza omusiraamu number two balina okubanga balina obusobozi balina amaanyi si kusitula maiti naye bava mu ngalo neegwa and thirdly balina okuba abantu abo nga basobola okukuuma ebyama balina okuba abantu abo bayinza okugumira bye banaalaba tebennyanyala kikonga wakatandika okunaaza nogamba bivuddemu kino kinsusseeko n'ofuluma kati olina okwecekinga onaamalako kyova olaba abasaanidde okunaaza bantu b'omuntu ono bennyini teri muntu asobola okwennyanyala ng'anaaza maama we teri muntu asobola okwennyanyala ng'anaaza taata we teri muntu asobola okwennyanyala ng'anaaza mutabani we balina okubeera abantu abali so close otuba tugenda kunaaza mu maiti eno ekisooka kya byonna bojja gwe nga bakuleese okubanga onaaza ng'amazzi mugayina osaanidde ekisooka okubanga omuntu ono omubikkulako nanti twamubisseeko bwe mumala omubikkako mubeere n'abantu abanaabayambako abanaabakwaatirako lwansonga omuntu ono yandibazitoyerera kati mwabagenda okunaaza awalan mutegere nti omuntu ono tugenda mumunaaza ng'ali bwereere so si kumunaaliza mu ssuuka so si kumunaaliza mu kkanzu okuba nti tumubikka tukube sabbuuni tuyiwe okungulu nedda ekyo kyakolebwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ekyeyawulidde ku mubaka sallallahu alaihi wasallam yekka teekateeke abantu abanaatukolako tubatuuze mu duruusu nga zino tusapootinga Eddaawa TV Uganda n'abanaakunaaza basobole ogiraba bakunaaza ebituufu omuntu ono ekisooka tulina okubanga tuteekateeka awantu we tugenda omumunaaziza bw'obanga oli mu mbeera ya kibuga tulina ebifo byaffe nga baabiteekateeka nga byakunaalizaako mu maiti abamu tusanga nga bitaana nga kiringa is a raised platform nga kasituseemu katono bwe kati nga drainage yonna amazzi gayina we gayita ne gagenda somewhere n'obukyafu omuntu oyo tulina okuba nga tumwebasa kuli bwe tumala okumwebasa kuli ne tubanga ne tusooka kumuggyako engoye bino bye twamusibye ku mutwe ne tukisumulula kye twamusibye mu lubuto lwe ne tukisumulula la hawla wala quwwata illa billah Mungu atunyweze bino bye tukola kwono bye bagenda okukolako gwatulaba ku Ddaawa TV bye bagenda okunkolako nze boogere bye bagenda okukolako mukwano go naati lwe lugendo lwatambula olugendo lwogenda okutambula lwe lugendo lwengenda okutambula omuntu ono ekisooka tusaanidde okubanga tumukwata ne tubanga abamutuuza expanding amagulu ge gaziya amagulu ge oyambadde gloves gamba abantu bakukwatireko gaziya amagulu ge bwoti baako nga amunyiga ku lubuto lwe muzeeko wansi munyegeeko ku lubuto lwe omuntu yenna ayina ensawo 3 oyina ensawo erimu blada wansi oba blada ebeeramu omusulo oyina ensawo zombiriri zino mu sides ezibeeramu obukyafu obwo munyigeeko mu sides bwoti munyigeeko wansi bwoti ng'ebimulimu byonna bisobole okuvaamu alimu okugenda ewa Mungu nga mukyafu alimu okugenda ewa Mungu nga tumutadde mu ssanda ate n'ayisa munyigeeko bwoti munyigeeko ku either side obukyafu bwonna buba bugweri wansi we mwateeseteese bwe mbanga we mugenda okunaaliza mu kyalo
musobola okufuna emiteteme banana stems emigogo ne mufuna emigogo ena omugogo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna depending on the size of the person. Omuntu ono ne muyisa ku side eyo waggulu eno nga mujaliriddde muti ng'engalo zange ne muyisa waggulu eno ekiti ne kigatta mpaka awasembayo ne muyisa eno wansi ekiti ne kigatta mpaka awasembayo emigogo gino giremu okuzannyira wali gwe mugenda okunaaliza. Bwe mumala okugigatta muddire emigogo gino egiri mu makkati musonjooleko ku ludda luno ku side emu ne ku side ey'okubiri gibenga bwe twakolanga bu toilets bw'abaana mu kyalo we banaasitama. Mu nnyumba ennyumba bw'eba eri yattaka we mugenda okunaaliza mutemaatemewooko ng'amazzi gano aganaava mu migogo gino galemu okwanjaala mu bantu. Bwebanga ennyumba ya siminti, bwebanga ennyumba ya tiles, bwebanga ennyumba ya tarazo, kati muyoole omusenyu muguyingize mu nnyumba muguyiwe wali we mugenda okwebasa emigogo gyammwe. Abanaanaaza bano amazzi gano galimu okwanjaala okugenda mu banaaza nga singa gava mu migogo gino directly gagenda mu musenyu guli gwe tugenda okuyoolawo oluvannyuma lw'okunaaza tugende tugusuuleyo. Ennyumba y'omuntu esigale nga nnamu, ennyumba y'abamulekwa esigale nga nnamu, so si kukoona tiles, so si kutema tarazo, so si kwonoona. Omuntu ono bwe tumaliriza tusaanidde okubanga anaalizza ku migogo n'ono anaalizza ku butanda obuli mu kibuga. Tusaanidde okubanga omuntu ono kati twamwebasizza wali ku migogo oba twamwebasizza wali katanda. By the way, muyina okwegendereza musitula mutya omuntu ono nga mumuleeta wano wetunaamunaaliza. 1 bw'obanga omwesobolola nga onaamusitula bw'omu osaanidde okuyisa omukono guno ogwa kkono mabega w'enkoona ye n'okwata ku sayidi y'omukono gwe ogwa kkono mu mankwawa. Kati n'oddira guno omukono ogwa ddyo n'oguyisa wansi w'entumbwe z'ono afudde n'osobola okubanga omuntu omusitula bw'oti bw'oba omwesobolera. Bw'oba tosobola mumusitula omuntu ono kati funa omuntu yenna akuyambeko gw'ositule sayidi eno omuntu ono asitule ku sayidi ey'amagulu tusobole okubanga mutwala omuntu ono mu kifo ekituufu. So si kubanga tusitula mayiti. Musajja lunaku lumu mayiti erina we yali neeteeseteese wengenda okunaaliza mayiti kyenva mbagamba muleete mayiti lwakuba ono yalaba kanyama yakula ennyama bw'ati balinga bamusuulira nsuulire yajja akutte mayiti omwana yali wa myaka nga 10 ng'agikutte bw'ati n'omukono gumu. Seekanteekewa la hawla wala quwwata illa billah. Why? Omuntu ono abadde tamanyi ntulina okukwata mayiti gently. Omuntu ono tuddeeko otubadde nti bwe tuba tumunaaza pressing olubuto lwe mpola mpola bw'oti osobole okuggyamu ebikyafu byonna bulwo pressinga banga amutuuza bw'oti byonna ebyo badde mubigenda kuvaamu bigwe mu kannya muli. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Can you imagine? Sajja abadde yeenaaza, sajja abadde ayingira ekiyigo n'anaaba ng'avaayo ali clean. Olwaleero tuteekateeka muteeketeeke. Why can't we plan for that? Niko omuntu ono embirizi olubuto lwe mpola mpola tomukanda nga chapati. Obukyafu buno bwamala okuvaamu osobola okuddira toilet paper n'ogiyisa mu kagoyi kano kakyaliko tetwagala mumulaba bwereere. Omuntu yenna bwe tuba tumunaaza wano mu maaso bwereere naye eno obutuuliro is not considered as bwereere. Buno tebeera bwereere wano singa anaalabika ku eno tetubona nga bwereere eno mu butuuliro wammu wano mu maaso buba bwereere. Abasajja banaaze basajja bannaabwe, abakyala banaaze bakyala bannaabwe. Otumaliriza iseno omukono bakuwe tipi tuina toilet tuina ebbafu yaffe wali isaayo mu cleaning bulungi nnyo obukyafu buno
obuyise obusuule wali mu baafu. Bw'oba olaba abakwetoolodde nga batandise okusika feesi, batandise okunyweza okusiba emitaafu ku lwakino ekyo balabako, please gezaako tobalaga kyojjeeyo, tobalaga tishu ng'ogijjeeyo, gisiyise wansi mpola mpola ogisuule mu baafu, lwakuba bayinza okukulekawo. Bantu balina emitima. Kyovula bammwe bw'obanga ofiiriddwe omuntu yenna tolinza bino bintu wammanga. Omusiraamu talinza, tetulindiriza ebisatu bino. Ekisooka, omuntu yenna Allah bw'aba amujjuludde tumuziika, tetumuluwisaawo. Akolawo ki? Gugwe mulinda nti ali Amerika yagenda obikolako yekka. Why have we changed the sunnah? Is the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contrary to that, we shall be penalized. Nabi sallallahu alaihi wasallam yamali nakus zeyamala obasatu. Yazimala lwakuwoli ennabi wa Allah. Bye yawulidde ebibye. Bw'aba yaziikibwa mu nnyumba si mwe tuziika. Bw'aba yanaalizibwa mu lugoyi si mwe tunaaliza. Bw'aba yamala ennaku z'amaze si ze tumala. You give 4 days, you give a week. Kiramono bwe tubana okumuteekateeka bulungi. Eno wansi ng'alongose bulungi. Tusaanidde okubanga waliwo abantu Allah bajjulula. Naye nga miskini nga yakutuse bukutusi mutima. Gezaako obenga amukuba evviivi. Ng'atuuze evviivi li wano ku mituma nyuma. Nyankole wise emituma nyuma. Emitima nyuma. Behind emitima nyuma. Behind the heart. For the heart is this way. So behind. Teka ye vivyo libeere wano wennyini wano. Omuntu ono omukyuse omutwe gwe guno gutunule ku luuyi lwe oba ku saidi ye ya kkono bw'oti. Jjukira evivyo liri wano olinga asitamye. Evivyo liri wano ku mugongo wano. Katotandika omupuresingako mu kifuba mpola mpola nga bwe bakukwatirako. Ng'okyusizza ensingo ye bw'oti. Eno waatunula waliwo ebbaafu wansi. Nga singa okyusa bw'oti, omuntu ono opuresinga ku kifuba kye mpola mpola bw'oti. Wabeerayo omusaayi ogwalaalidde mu throat, ogwalaalidde mu kifuba kye, ogwalaalidde mu kamwa, gugenda kuyiika mu bbaafu eno ey'obukyafu. I once again repeat this part. Take a video ku mugongo gw'omuntu ono. The corpse Allah gwajjuludde. Mu pressing ko mpola mpola mu kifuba kye. Tetunnanaaza tumuteekateeka. Mukyuse bw'oti ensingo ye, ebikyafu ebiri mu kamwa, omusaayi gwalaalidde mu kamwa. Allahu akbar. Tusaba Allah tutaase enfembi. Okufiira mu mazzi. Okuliibwa ensolo. Okujjiira mu nnyumba. Dying an accident. Kuliibwa nsolo. Mungu abitutaase. Pressing omuntu ono mpola mpola. Ebikyafu byonna bijja kudda mu bbaafu wali. Mukiriininge. Bulungi nnyo mu kamwa ke. Jjukira glove eno gye wakozesezza eno wansi ogijjamu. Bw'omala okukalininga eno wansi weereza bano abakuyambako bakuggyemu gloves. Lwaki tugamba bakuggyemu? Lwa nsonga nti ebiseera ebingi gw'oteera nnyo okulwana nnyo okugejjamu ate n'oddugaza glove eno y'omukono ogwaddyo. Ate osigala ng'ogikozesa. Olaba oti bakuyambeko bagiggyemu era bagisuule mu bbaafu. Bakwambaze glove endala bw'obanga ogiina. Glove eno gy'oggyemu bagisuule mu bbaafu. The remaining glove bw'oba oyinayo endala ogyambale osobole okukwata omuntu ono bulungi nnyo omunaaze mu kamwa ke. Yingizaamu olugalo lwo omuggyeyo ebisaayisaayi byonna ebisigadde bigwe mu bbaafu. Bw'oba olaba ng'omuntu ono mu butuufu omusaayi mungi
oguli mu nnyindo ye ne mukamwa ke osobola okufuna akagoye bwoti no subhanallah no kazinga ku lugalo lwo luno lu index finger oluyomba no isaako mukamwa ke bwoti no shimulayo bulungi no mala akagoye kano kokozeseza nako ne bakasuula mu baafu. Is touching. Wenange wetuyita abakuliraanya abo olabira ddala nga basobola okuteekateeka bino ku batabani baabo boyina wali obatuuzizzaako ne batunulira bino. Or you are thinking of paying the A plus, then they do this for you. Abantu abali so close to you, your relatives, bebasaanidde okukola kino. Kwa bino byenjogera bwekuba kwata mukamwako n'omusaayi tagulaba ayinza okugulabira ddala nga bw'olaba obuugi terinnyenyala obuugi. Okay? Butumaliriza ensonga eno kati tugenda kunaaza. Bwe tuba tugenda kunaaza amazzi gaffe gali wali, sabbuuni waali. By the way, tusobola okufunayo ka sponge. Lwaki tebiseera ebingi bwe tuba tunaaza abantu bano okwata sabbuuni ate ku lwa gloves zino neetalantuka mu ngalo zo n'egenda egweri bagironda mu ttaka. Sabbuuni ono okubanga bamulonda mu ttaka eri. To avoid all those, tusobola okufunayo ka sponge bwe kati oba akagoyi konna ne kabanga kalabise mu foomu eno ng'akagoyi kano ke tugenda okukuba mu sabbuuni mu kunaaza kwaffe. Kati bwe tuba tugenda okunaaza wano, step number 1 nga tumutadde wali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okunaaliza omuntu mu ttaka wali. Tulina okubanga tumussa fi makaanu murtafaa, mu kifo nga kisitufu. Tusooka kunaaza ebibatu byo byombiriri. Sobola okunaaza ekibatu kino ne bakuyirako amazzi n'okinaaza bulungi. Bw'obanga olaba ekibatu kino osobola obbigatta, gatta emikono gyombiriri bw'oti, bakuyireko amazzi oginaaze. La hawla wala quwwata illa billah. Wallah, tusaasirira abaatufaako. Forgive them ya Allah. Excuse them ya Allah. Pardon them ya Allah. Have mercy upon them ya Allah. Expand their entry ya Allah. You are the kind, you are the merciful, you are the fountain of easiness ya Allah. Naaze ebibatu bino byombiriri nga bakuyirako ku mazzi obinaaze ebibatu bitukule. Bw'omala obbinaaza kitanja omuntu ono kati n'amazzi bulungi. Isa omukono wano wansi gaziya amagulu ge. Naaza bulungi obwereere bwe nga babayiwa amazzi wano ng'okutte ne kasabbuuni. Munaaze bulungi nnyo. Bw'omala omunaaza banga amutuuzaamu yandiba yazzeemu okufuna ekizuusi. Munaaze bulungi nnyo. Bw'omala omunaaza obwereere bwonna butukudde. Glove mbeere neziwerako bamusobola. Jijjeemu glove eno ku mukolo gw'okozesezza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okukwata obwereere bwaffe oba obw'omuntu ono gwe tuyamba nga tukwatisa ddyo waffe tukozesa kkono. Yatugaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam era olunaku lumu agambe basahaba nti byengendo mbagamba nga taata wammwe temukwatanga bwereere bwammwe na mukono ogwa ddyo wadde okusitanja n'omukono ogwa ddyo. Tukozesa kono giweeyo bajjemu glove eno, yambala glove endala. Bayiwa amazzi bwe tumala obwereere bwaffe bulungi nga tumaze okubuteekateeka bulungi, tugenda kukomawo ku mikono gino twaginaazizza okusooka yandiba mu kufa kwe yeekutte wacaafu ng'ebibatu bino biddugala. Second time tugenda okuddamu tunaaze ebibatu bye.
Damu binaze kati tumufunisa wuzu nge wuzu gyofuna ng'ogenda kusaala damu naaze ebibatu byo bitukule bulungi bwe mmala okutukula kati kwata amazzi bakuyira mazzi mu kibatu kyo nga tumala okunaaba ebibatu bino tuba tusaanidde okudda mu kamwa ne mu nnyindo kati kwata amazzi gano bagayiwe ku kibatu kyo gwoba ogateeka mu kamwa muno naye omuntu ono banga amutuuzizzaako amazzi ogateeke mu kamwa ne mu nnyindo tuluka okukola ensobi ey'okuleka maiti ng'egalamidde wano n'oyasamula akamwa ke noga yuwa mu kamwa buli lwayiwa mu kamwa muno amazzi gano galaalira munda bwe tutuuka okumuzinga mu ssanda amazzi gano ne galyoka gavaamu ne gayiika mu ssanda ze kwe kulaba essanda zonna ziba ziddugadde abatanaazizza obulungi muyanga amutuuza abayiwa amazzi mu kibatu kyo teeka mu kamwa ke ne mu nnyindo kwatisa omukono ogwa kkono nyiganyiga ku nnyindo ge wasindise mu nnyindo gafulume almadmada walistinshaq bilyamin wa amma alistinsharu bilyasar okuteeka amazzi mu kamwa n'okugassa mu nnyindo tahriku lma fi lfammi idkhal alma fi lfammi wa tahrikuha fih okugateeka mu kamwa bilyamin wa amma alistinshar okugafulumya mu nnyindo ge wataddemu osaanidde okubanga okozesa kkono. That is how we Muslims hygienically perfect. Teeka mu kamwa bwoti sindikako ne mu nnyindo kwata n'ekkono osindika amazzi gano gaveemu tomwenyanyala abadde munno nnyo bwe tumaliriza maze okuteeka mu kamwa ne mu nnyindo naaze ekyenyi kye tomuleka wansi wayiwa amazzi banga amutuuzza bakuwa amazzi ku ngalo naaze ekyenyi kye n'ekirevu kyekyo kiyisemu bulungi amazzi. Lwaki nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali afuna ewuzu ahadha kiffatu min alma yakwata ekibatu ky'amazzi wadakhalaha hadithi Anas wadakhalaha tahta hinqahu n'akiyingiza wansi w'akalevu ke wahallala bihi lihiyatahu n'akitankuuza ekirevu kye bwe bamubuuza ne bamutunuulira ba Anas radiyallahu anhu n'abaaliwo n'abaga nti hakadha amarani azza wa jalla bwatu Allah bwandagidde. Amma bwe tuba tufuna wuzu partial ablution tahlilu lihya sunna eyebeera sunna okutankuula ekirevu kyo wa amma fil ghusl wajibu bwe tuba tunaabo batunaaza omuntu yenna waneebeera tteeka okubanga tutankuula mu kirevu kye naaza ekyenyi kye bulungi kwotwalidde ekirevu emirundi gy'esatu bw'omala okunaaza ekyenyi kino kati naaza omukono ogwa ddyo bakuyire kwa amazzi bwe tuba tunaaza omukono gw'omuntu ono tusaanidde okubanga tutandikira eno ku bibatu ne tunaaza bwe tukkirira mpaka eno ku nkokola bwe tuti bwe tumaliriza naaza omukono ogwa kkono mpaka eno ku nkokola bwe tumaliriza emikono gyombiriri tusiimuula mu mutwe gw'ono Allah gwajjuludde is a back front motion kama faala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Bwe tusiimuula mu mutwe nabbi sallallahu alayhi wasallam yakozesanga ebibatu bye byombiriri badaa bihima wa adbara yatandikanga nabyo bwati era n'asembyayo nabyo n'asiimula mu mutwe. Badaa bimukaddami ra'sihi yatandikiranga mu kyenyi kye wano mu maaso we kitandikira wa dhahaba bihima n'atambula n'ebibatu nga bw'asiimula bwati ila kaffaahu mpaka eno ku nkoto thumma raddahuma yabikomyangawo bwati ila makana alladhi badaa minhu mpaka wano mu maaso we yatandikidde. Thumma adkhala asabihi sababataini yayingizanga enweze zino eziyomba mu matuge wa masaha bi ibhamayhi nasimuza bino bithumbs zahiru udhunayhi mabiga wa matuge. Just once nga bwe tusiimuula emitwe gyaffe nga tufuna wuzu bwe tugenda okusiimuula ono so otandikira mu maaso n'osiimuula mpaka ku nkoona n'okomawo mu maaso n'oyingiza enwezo mu matuge n'osiimuula mu bulungi then n'osiimuula n'eno mabega w'amatu once. Watch this. Bakwatiddeko ankwatirako sooka ojje kado. Naam. Bakwatiddeko bwoti maite bagikutte kikwate sigale bweti inshallah sembera kuwana wante inshallah. Naam warahmatullah. Kikwate bwoti maite tojitya maite gikwate ngotoyina mukutya konna kati bwe tusiimula mu mutwe tukwata wano
ne tusiimula bwe tuti mpaka eno ku nkoona ne tukomawo wano engalo zo ne ziyingira mu matuge bwe tuti ne tulongosa mu bulungi bino ebinene ne tubisaako emabega w'amatu bwe tuti olwo tumaze okuba nga tumusiimula mu matu. Barakallahu fikum. Mutumala okumusiimula mu mutwe gwe n'amatu ge lwaki tubisiimulira wamu. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنبقى صلى الله عليه وسلم يقام الأذنان the 2 ears amatu gombiriri amatu abiraga amatu abiriagaga the 2 ears masikio mbili amatu abiriganu mina rasi is counted on the head yabalibwa ku mutwe. Kati batuba okusiimula mu mutwe kyekisaanidde nabbi sallallahu alayhi wasallam yatutegeeza naga nti fabdau bimayaminiha bwe tuba tunaaza mu mayita eno tusaanidde okubanga tusookeranga ku ddyowe si ddyo woono anaaza ddyo woono mu mayiti. As my body is laid here, it has this side, this is the right side, and this is its left side. So as we are washing, we are cleaning this body, we must start from the right side. That's how it is articulated. That's how Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught. Fabda'u bimayaminiha, always mutandikire ku ddyowe. Kacce tukola sooka okwate sabbuuni wo, sooka okwate amazzi go, osooka omuyiwa ebibatu bisatu mu mutwe bw'oti. Bwabanga bakuyirako buyizi kwata omutwe bayiwa amazzi nga bastopingamu, bayiwa omulundi ogwokubiri, bayiwa ogwokusatu, omutwe gubuna amazzi. Kati wetumaliriza kwata ekyangwe kyo ne sabbuuni baka sponge ko teekamu sabbuuni mukuuta omutwe gwonna bw'oti. Bw'omala okumukuuta omutwe kati sebo kwata ku mayita eno tukyuseemu, tugenda gikyusiza ku kkono waayo bwe tuti. Naam. Aha, wa barakallahu fikum. Kati wetumala okay. Naam, kwata wano wote bwe tumala okukyusa mu mayita eno tumaze okukuuta omutwe ddal kw'okukuuta kikolwanga kyeyawulidde. Bwe tumala okukuuta omutwe guno kati tukuuta sayidi eno eya ddyo eno. Kuuta bulungi n'omukono guno gwonna, kuuta asitula omukono, kuuta mmankwawa bulungi. Singa tukusanga gwe tunaaza nga tewagula jirita, can you imagine this, nga you never bought leather blade, you never tewafaayo cleaninga wano mmankwawa go ng'oyinawo paafu nsikonjerere, tetukkirizibwa mu Busiraamu okubanga tukulongoosa. Tukuleka bulesi n'ogenda ne paafu wo ogenda nnyonnyola omutonzi wo. Why? Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakiyigiriza nanga nti omuntu yenna tomalanga nnaku 40 ng'oli Musiraamu oli mukkiriza okujja ng'okoze bino wammanga. Ekisooka okubanga osaze enjala zino, okubanga olongoosezza mu mankwawa, okubanga olongoosezza mu bitundu bye byekyama, okubanga okendeezezza mu masulubu, osobole okubanga oli muyonjo. Naye ffe bw'omala okujjuluka mu bulamu buno obw'ensi ne tukusanga nga tewafaayo kwekiriininga, we just leave you to go and explain it in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Should we clean you? Singa tukulongoosa wano ffe ne tusala bino ebiri wano bijjudde wano, ensiku eno eri wano, mu maaso ga Allah we shall explain. So to avoid the questions why we did so, tukuleka bulesi, go and explain. I do appeal to you, bakubiriza baganda bange, kubanga weefeeko nnyo tumanyi ddi lwoddeeri Allah subhanahu wa ta'ala. Kuuta oluyi luno sayidi eno yajja yonna, kuutira ddala inshallah, kuutira ddala mpaka okugulu kuno okwa ddyo mpaka ku kigere eno. Bwe tumala okukuuta sayidi eya ddyo nga tonnayiwa mazzi, kyusa omuntu ono mukyuse. Naam, tukwateko inshallah. Have you seen how gently we are doing this? Otumala okumukyusa sayidi eno, kuuta ate sayidi eno ne mugongo eno, akagoyi kano bwe kagaana okutuuka ku butuuliro, obutuuliro tetubala nga bwereere, tulwana nnyo bw'omu maaso obutalabika. Kuuta bw'oti, nkuute bulungi mpaka kugulu eno okwa kkono. Bwe tumaliriza okumukuuta sayidi eyo, kati tuli baddembe okubanga omuntu ono tuddamu ne tumukyusa
inshallah. Aywa kati ne tuyiwa amazzi okuva ku mutwe gwe ne side ene ya ddyo mpaka eno ku bigere bulungi nnyo. Mukyuseera side eno bwe tuba tulina ekigoyi ng'ekitawulo nga tunaalizza ku kali kennyini ke tuwolezaako ku that platform given in the mosques for washing the cups, tuyisawo olugoyi ne tusiimulako wano buli lwe tuyiwa amazzi gasobole okukendeera. Bw'oba ku bigogo isooka amazzi gaba gagenda, ne tukyusa side eno ne tuyiweera amazzi bulungi nnyo mpaka eno awasembayo. Omuntu ono ne tumunyunguza bulungi nnyo, akagoyi kano ng'akyakaliko nanti ke kamubikka katobye konna nga twagala kulaba bwereere bwe. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our dead. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive them, have mercy upon him, excuse them, pardon them, expand their entry. Ibagenda okukolako, ibagenda okunkolako. Omuntu ono bwe tuba n'omuteekateeka bulungi okumunaaza kuwedde, tuba tuzzaako the last step for today inshallah. Wa barakallahu fikum. For those people watching Dawah TV Uganda, bwe tumala okubanga tunaaza omuntu waffe, twagambe tusaanidde okubanga tumunaaza, ekyokubiri okubanga tumuzinga, tugenda ku step y'okubanga tuzinga omuntu ono inshallah, tubenga we conclude our sermon today inshallah. Omuntu ono bwe tumala okumunaaza bulungi, tusaanidde okubanga tuteekateeka ekifo kyaffe, bwe tugenda okubanga tumuzingira. Saabaganda bange bonna abali mu byuma ku Dawah TV Uganda, Mungu abamalire n'abateekamu omukono mu nsonga eno okubanga Dawah TV etuuka ku buli muntu yenna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abateerewo abantu abagenda okubateekateeka bulungi nga mutambula olugendo lwammwe mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tulabye abantu be bateekateeka bubi, nga tulabye abantu abajjuluka ne tubakolako ebitali bituufu. Nsaba Allah asasule abantu bonna abakoze enteekateeka ennungi eno okubanga omuntu yenna asobola okulaba butya bw'ateekateeka omuntu we. And it's your duty now, it's your role now to watch and watch, n'ogezaako n'olabira ddala biki by'osaanidde okukola inshallah. That's why we are doing this practically. Omuntu ono bwe tubanga tumaliza okumunaaza, let's assume akyali eri, let's assume akyali eri gye yanaabidde. Abali eno mu ddiiro, abali eno gye tugenda omumuzingira, abaliraanye we tunaalizza, bateekateeka essanda ze mwe tugenda okumussa. The shrouds, they organize them, they prepare them, ne baziteeka mu kifo nga bwe tugenda okuteekateeka mu kifo kyaffe wano nga mayita eri gye tunaginaalizza. Ekisooka kiba kirungi okubanga tugula engoyi ng'engoyi zino nnungi, ng'engoyi zino ekisingako the best color esaanidde okubeera white. That's why when I was buying my shrouds for today, nadde ngula essanda zange naguze essanda enjeru. Essanda zino zirina okubeera essanda enjeru kyekisingako obulungi. Nga tugenda mumuziika mu ssanda 3. Lwaki njeru? Nabbi sallallahu alaihi wasallam chose for us the best color. Yatunoonyeza n'atufuniramu n'atulonderamu kale esinga obulungi, nanga nti kale esinga obulungi yenjeru. Kale muzambale wakaffinu fiha mautakum, era muzingemu abantu bammwe, no matter what you are in yellow, no matter what you are in red, no matter what you are in which color, the best color will remain white. Fortunately, it doesn't belong to any of the parties. That's the best color. That's the neutral color. Ye color gye tusaanidde okubanga tukozesa lwakuba yesinga okubeera ennungi gye yatulondera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Nanga nti kale esinga okubulungi yenjeru, kale mujambale nga bwe njambadde, wakaffinu fiha mautakum, muzingemuko n'abafu wammwe. Teekateeka essanda. Shrouds zino
ogenda ziteekateeka otya osooka kugenda gwagenda okuteekateeka essanda. Let me first bring back my cops. Genda n'akagoyiko bw'oba oyagala okutegeera obuwanvu bw'omuntu ono nga tonnaba kusala ssanda zino. Teekako akagoyi okuva ku mutwe gwe wano mpaka eno ku bigere, sussaawo nga inchi 2 oba 1. Sono okususa 3. Depends. Pima bwoti ku muntu ono tetwankana buwanvu. Kati kino ky'opimye wano ky'ogenda okusala ku lugoyi obuwanvu bwalwo. Kati leeta engoyi zo. Tugenda kusala pieces 3 okusinziira ku buwanvu bwa maiti yaffe eno. Piece esooka yeno gyendeese. Have you seen how white it is? It must be clean. If possible, iron them. Tate ze tugenda okutwala mu ttaka, yes. Ze tugenda okuteeka mu ttaka ate tuzigolole, yes, zigolole. Mutwaddeere Allah subhanahu wa ta'ala. Teekateeke sanda zino bulungi. Eno olugoye lwaffe olusooka. We have laid it. Tuwebasizza wansi. Tumaze okuluteekateeka bulungi. Kati ddira olugoye luno essanda eno esoose. Gikwate essanda eno. Naam, barakallahu fikum. Okay, let me first improvise something here that we can move together inshallah. Tusobole okubanga tutambula ffenna. So Allah subhanahu wa ta'ala atuwa bulungi. Seko ina kujiri. Madenya kusala wano wenti nkasikia kantu kan. Just gentle. Kusala sawa. So kuna jiri. Inshallah. Kakarwamu ko karubyemu soko fene kujirita inshallah. Kusale kwawo tusobole okubanga tutambuza kino inshallah. Anything inshallah kusaidiawo kubanga tukakoze. Naye mubarakallahu fikum. Nga bakyateekateeka kati ddira essanda eno esooka gy'osoose okwebasa wano wansi. Ddira ku nsonda eno. The first corner. The first corner. Wano side one. The first corner wano ku nsonda. Yuzaawo akagoyi. Yuzaako bwoti. Kayuzo katambuze ku. Okay? Together? Tuli bulungi? Yuza akagoyi wano. Kayuze bwoti katambule ku lugoyi. Ku last corner. But up the end. It will appear in this way. Kagenda kulabika bwe kati. Katambudde okuva eri ne kajja mpaka wana awasembayo. Toka kutula wano kaleke kasigalewo nga bwe kali. Okay? Come to this side. Era yuza kyekimu akagoyi wano ku nsonda eno. Katambuza akagoyi kano katambule up to the last corner. It will appear this way. Kagenda kulabika bwe kati. Bwe tumaliriza tusobola okutula akagoyi kano bwe kabanga kalabisenga kawanvu. Can do that. Kano kasigaddewo. Lwaki kasigaddewo? Akagoyi kano ogenda kulaba omugaso gwako nga tuzinga maiti. Kagenda kusiba somewhere. Osobola okakutulako nga kawanvu nnyo n'olekawo given whatever buwanvu length. Oba oyina akalala osobola okukakwata ko kennyini nga bwe tugenda okulaba. You may have that inshallah. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Watakuwa na shay. Sawa Allah kuterewo abali kuteekateeka naawe. Allahumma amin. Osobola okusala oba oyina akagoye akalala oba osobola okukajja ku ssuuka endala. Tuteekateeka engoyi za muganda waffe zagenda okutambuliramu. Naam, kano bw'obanga akagoyi kano obadde tokayina osobola okutula wano awasembayo oba n'okutula kano akasembayo ketwalabye kati kano kofunye n'okeebasa makkati w'olugoyi lwewebasizza ku mmeeza yo olugoyi lwewebasizza ku mukeeka gwo.
so akagoyi kali kendese nkatadde wansi wessuuka in the middle across ebasiza mbwendi bwetumala okukebasamu kakyekiddirira luno olugoye olusooka this is the first sheet nga tuleeta the second sheet eyokubiri esaanidde okubanga nnyonjo kyekwata kwawo eno sheet yakubiri nga tujalirawo equivalent to what we put there at first kasa tujebasizzaako bulungi essanda yebeere nnyonjo as you are seeing our shrouds here barakallahu fikum bwe tumaliriza tuleeta essanda ey'okusatu naam zino zonna ngoyi tugenda zitwala mu muganda waffe inshallah barakallahu fikum tuleeta essanda yaffe oyambaganangako ne banno ng'abankwatirako olwaleero okubanga tuteekateeka maite eno bwe tuti nga tussaawo wano sanda yaffe yakusatu engoyi zino zetutaddeko ziri ssatu zenkana ono zenkana obuwanvu bwe tumaliza okuteekateeka engoyi zaffe tuddayo eri ne tuleeta maiti yaffe. I once again remind you engeri gye tugenda okuleeta maiti yaffe. Don't mind about this. Nga tuddayo eno okubanga tuleeta maiti yaffe. Maiti eno weeri. Naam, bismillah. Bismillah. Maiti eno weeri. Twagambye bwe mba musobola bwentu bwengendo mumusitula. Tegeza guno mukono nguyisa wano, guno ne guyita wano. Ku nkoona ye ne mmankwawa. Bwe mba simusobola ng'omuntu ono azitowa, muntu mukulu kikye nnina okukola. Nnina okubanga nkwata eno bwenti, eno mmankwawa eno, sheekh ono ali wano ennyambako, n'ayisa omukono wano wansi w'ebigere w'entumbwe. Kisabe omukono guyitemu. Naam, tutya maiti. So ne tusitula bwe tuti. So sikujja lwaki mpisize eno omutwe gulema okugenda nga gulengejja nga tutwala maiti bwe tugenda okujambaliza engoyi zaayo zegenda okubeeramu taata wo jjajjaawo ze yayambalanga n'olwaleero zayambadde. Tewali kulaba ku bwereere bw'omuntu ono afudde. Look at Islam, engeri gyekuuma ekitiibwa ky'omuntu nga Allah amaze okumujjulula ne wano nga mulamu. Omuntu ono bwe tumuleeta nga tumwebasa ku ssuuka zino ez'ebbeeyi. Bismillah. Remember omuntu waffe kati tugenda kubanga tumuteekateeka nga tumuzinga mu ngoyi ze Allah subhanahu wa ta'ala zagenda okumushinkaniramu. Engoyi zino eziri wansi ziri ssatu. Kano koolaba wano ke kali ke twamunaalizzaamu. Naam, nga sometimes oluusi kacyaliko naam nga olugoye lwe twamubisseeko luvannyuma lw'okumunaaza oba twamaze okumunaaza twamubisseeko wano. Tuyinza nga alternatively twafunye lunene era bwe tuba tumuggyako kali akaatobye wali nga tumaze okumunaaza, first of all tugeze kali ke twamunaalizzaamu kaasigaddewo nga katobye. Mujjukira bwe tubadde nga kasigadde wano nkabisse ku bwereere bwe bwe twamaze okumunaaza. Ekitegeeza bwe twamaze okumunaaza twaddidde tawulo eno bwe tuba tukajjako, bwe tuba tujjako kano ke twamubisseeko nga tumunaaza, kati wano tuba tusaanidde okukwata ettawulo wano maaso egenda okubeera nga ttawulo ye eri sookozzeeko ebirowoozo emabega nga tetunamuleeta wano. Bwe twamaze okumunaaza twakutteka ettawulo gye tugenda okumukawusha nayo, gye tugenda okumuggyako naye amazzi ne tugikwatira mu bbanga. Kwatire mu bbanga se tegeeza omuntu omulala abeera eno n'akwatira mu bbanga ettawulo bweti ng'akyali waliwo tumunaalizza aliko akagoye akatobye. Kati ettawulo eno eri mu bbanga, ekitegeeza gye tugenda okukozesa okumukaza okumuggyako amazzi to dry the body. Kati omuntu akola ki? Ayisa wano omukono wansi mpola mpola alyoka amuggyeko akagoye kali akatobye akali ku bwereere bwe. Bw'oba okasikayo tolingiza kuba twavoidinga okulaba obwereere bwe.
Ettawulo tugitadde mu bbanga lwa nsonga twagala kusikayo akagoyi kano so tolingiza nti kankajjayo. No. Sikayo akagoyi mpola mpola kateeke somewhere mu bbaafu eri. Kati eno tawulo jajiddemu nga tumujja eri gye twamunaalizza nga yenna tumukazakazizza. Bw'oba omukaza bulungi ng'omuggyako amazzi gali oyisa ne mu matu ne mu kamwake everywhere. Wonna ne tubanga twamukazza bulungi kati tumusitudde tumuleese bwe tuti ne tumussa ku ssanda zino. Singa omuntu ono aba yafudde nga yaggudde n'akagaali nga sayidi wano wonna eddiba lyavudde ku nsaba Allah taasa enfembi. Omuntu ono tukwata kotoni ne tumwebasaawo ku kibegabega awo nteeka kotoni esobole okuba nga ekuuma musaayi guno. Bwe kiba kiyetaaga kidressinga nga kisusse tuli baddembe okuteekako kotoni ne tukidressinga ne tukisiba. Bw'aba omusajja ono yafudde ng'omukono gwakutuseeko yagudde accident omukono bagulonze eri. Tuguleeta nagwo ne tugunaaza bulungi wali bwe tumala okugunaaza bwe tuba tugunaaza ne tugunaaza nga tugutuuseeko ne tugubembekerezaako gently we put it there. Tugenda kuguzingiramu. Bw'aba omuntu ono yafudde nga mashini yamukutuddeko omutwe guno tuguleeta ne tugubembekerezaako so si kuguziika before. Oba ogumuteeka ku lubuto nti guugo ogenda nagwo. Oba oguteeka mu bisambi nti guugo tugutadde awo. Omutwe guno tusaanidde okubanga tugubembekereza in its position. Newankubadde abamanyi abangi bavumirira ekyokubanga tugutungirako nga twagala kumuyisaamu wuzi ezo ate. Naye ng'ekisingako omuntu ono kubanga tugubembekerezaako wali wennyini we tugenda okuguzingira bwe tulaba nga gunaatambula gusobola okuvaawo tuli baddembe okuguyisaamu akawuzi sayidi eno ne sayidi eno ne gunywera ne gubeerawo wali. Allah tutaasa enfembi ya Rabbi. Bwe gubula tuguleka. Nyina we nagenda okuziika omusajja subhanallah yafuna accident omutwe ne gukutukako bwe baamutuusa waka baagussa mu kaveera ka green in color like this one here. Ne basima ekinnya ne baguziika. Tugenda okulaba maiti gye tugenda okuziika tewali mutwe nanti omutwe ogwo gwakutuseeko era tugutadde wali mu kinnya. Sobi omutwe guno gusaanidde okubanga tubwembekerezaako n'agenda n'omutwe gwe. Saba Allah atukuumire ebiyungo byaffe ffenna. Ogenda okuva mu nsi nga biyungo bye wajja nabyo mu nsi byonna okyabiina. It's not easy. Omuntu ono singa gwe tunaazizza nga yakula yenna yeewese bw'ati ng'abadde mulema, we don't break the bones. Tetumugolola. Nawe nagenda okuziika musomesa wange yansomesaako naye yali mulema. Yali agendera mu wheelchair. Nagenda okutuuka anoonya maiti weeri bagindaga n'ensanga nga bamugolodde nga bwe tugolodde owaffe ono. Ne mbagamba this is not my teacher. Ne bagamba nti twafunye abaana. Ne bakwata can imagine ne bakwata obukumbi obufuuni in Runyankole we say obufuuni. That's the hole when it's getting old, getting used up. Nga akasemba yako. Ne bamukoona amagumba gano kuku ne bamugolola. Nabisalama yatulaga nti omuntu yenna amenye eggumba ly'omuntu ng'afudde ogenda kusanga omusango wa Allah nti wamenya omuntu nga bw'omenya omulamu. You have to be serious as you are doing this. Ne bakompola. Ko wange angambye nti ne bakompola. So it is touching. Kati bwe tuba tunaaza omuntu ono tusaanidde okufaayo nnyo obutamukosa. That's why the water we use for this corpse should be in its normal temperature. Olwo ebigambo byenkyanoonye obujulizi bwabyo inshallah nja bufuna. Yawandika ebigambo naga nti ono atuuka n'okubagamba nti ya gasal abange mu abannaaza bagenda okunaaza la tasubbu alayya ma'u harra temunjuwaako amazzi agookye ennyo wala baridan oba agennyogoga ennyo agasusse fa inna jasadi omubiri gwange guno gwe mulaba gujjudde ebiwundu bihuruji ruhi okusinziira Allah nga bwe yanzigyemu omwoyo gwange. They have pain. They feel pain. Kati tumala okuteekateeka omuntu ono bulungi wano bwe tuti tumutadde kati tumusudde tumutadde ku ssanda ze. I want you to listen. This is a sensitive part.
maze okumuteeka wano we tumutadde katuze okubanga omuntu ono tumuzinga omuntu agenda okuzinga nange abeera side eno waali seeka wange. I'm going to change my position. I will be either side. So you have to watch. Tunulira nnyo maiti yaffe, tunulira nnyo maiti engeri gyezingibwamu wano. Bwe tuba tugenda kuzinga maiti eno, don't mind seeing my face, but watch what is on the table. Bwe tuba tugenda kuzinga maiti eno, ekisooka fabda'u bimayaminiha, tugenda kusookanga ddyowe. Ddyowe ono Allah gwajjuludde. Si ddyowe gwazinga, ddyowe ono Allah gwajjuludde. Naam, kati nga bwe yeebase bw'ati, this is the right, this is the left. Kati bwe tuba tuzinga wano tugenda kusukkulumya ddyo nga bwe tubeera mu sola ne tussaako kkono then ne tuleeta ddyo on top. Kati kitegeeza ddyo woono y'alina okusooka kungulu, kkono y'alina okubeera wansi. Watch this. Ekisooka tulina okuddira essanda esooka waggulu. Kwata sayidi eyo ku nsooda esembayo. Naam. Essanda gitwalo gikwatire mu bbanga. Emu. Tugikwatira mu bbanga. Olugoye luno tusoose kulukwatira mu bbanga. Jjukira ku mubiri gwe waliko olugoyi lwe twamukozesezza okumudrayinga era obwedda lwe lubisse obwereere bwe. Kati tulukwatira mu bbanga wano tusobole okufuna chance esikayo olugoye olubisse. Seeka eyo gy'oli wennyini ng'ogenda okuyisa omukono wansi osikeyo olugoye oluli munda. Look at Islam nga bwekuuma privacy y'omuntu. Sikayo olugoye olwo nange mansaanidde okuyambako mpolampola eno ne tusikamu olugoye luno. Tolingiza ng'olusikayo lusikemu lwennyini. Lumpe wano. Aywa barakallahu fiik. Kati ene essuuka gye tusse munda gye twakozesezza okumudrayinga seeka ayigisize eri wansi tuleme okulaba obwereere bwe. Essuuka eno n'ogiteeka woolina ogiteeka oba mu bbaafu. Kati wano ne tutwala kkonoowe yasookayo eno ne tumubikkira ddala. Seeka sindikira ddala yingira eno inshallah. Nga bw'ocekinga emikono gino gibeere ku mbiriizi, ebigere bino bisobole okuba nga biyimiridde bitunula waggulu. La hawla wala quwwata illa billah. Allah atunyweze mu kaseera kano. Olina okuba nga essanda eno ogiyisizaamu ddala neeyingirira ddala eno ku sayidi ku kibegabega n'olyoka oleeta eno ey'okungulu bw'oti tuli ku ssanda esooka. Kati gwazinga sayidi eyo ogenda kukwata seeka ng'olinga akwata kaswiti, ng'olinga azinga kaswiti nga bwe twazinga nga kaswiti bw'oti. Naam bw'otyo ssebo nga bw'okwata ku bigero kasibu tunula waggulu, emikono gyaffe gyombiriri giri ku mbiriizi, omutwe gwaffe gutunula waggulu. Ngero kugira bw'oti. Eno ssanda esooka nga tuleeta essanda ey'okubiri tusooka sayidi ya kkono yeeba esookayo. Naam kiteeka wano bw'otishe n'okubanga eyita ku kibegabega erimu okubuukayo inshallah. Seeka ensonga bw'erina okubeera nga tukwata luuyi luno olwa sayidi eno. Naam kazingireko ddala okakwate nga kaswiti. Nyola bw'oti alinga aziika kaswiti. Naam tuzinga mufu waffe sayidi zombiriri, ebigere biri wano bitunula waggulu. Sanda mugitereeze. Bw'obanga olina akawoowo osobola okukayisaamu bw'oti nga bw'omuyisaamu akawoowo kammwe. For any shroud esanda eno gy'oba okozesa wano osobola okuteekako akawoowo kammwe. Omuntu n'agenda ng'alina ka perfume ke akasinga okubeera akalungi. Tugenda ku ssanda yaffe ey'okusatu. Naam saayo bw'otyo. Tuli ku ssanda
ya kusatu ne tuyisa either side ne tuyisa either side wa barakallahu fikum bwetuti wa barakallahu fikum zinga inshallah kati akagoyi kano ketwalese waggulu ketugenda okuyisaamu bwetuti ne tusiba empuruturuzo iwave tugiyita mpuruturuzo engeri gyosiba n'okakasa nti nsobola okukasika nga tutuuse eri nsobola okukasika nenkasumulula kyogisibye naam kati kano ketwatadde wansi akasigadde mu makkati ketugenda okubanga tusiba wano wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa kathara min amthalikum ne tusiba bwetuti la hawla wala quwwata illa billah hawla wala quwwata illa billah لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن omuntu yenna kyobola balabika bwati nga tumaze omuteeka mu ssanda ye mu foomu y'ekyennyanja bwoti bwogenda okulabika mu foomu y'ekyennyanja tukuzze eri omutonzi wo ogenda onnyonyole Allah اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الحتوايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس صلى الله وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Friday inshallah mundo gujja tutandikirawo wennyini wetukomye sobola okubanga tumaliriza ensonga yaffe y'okuteekateeka tugenda kulabira ddala singa essanda tuzirese nga nnyimpi nga bwe tuzinga bwe tuti olubuto lulabika singa omuntu ono aba afiiridde mu mazzi ye tukola ki singa omuntu ono aba ajjiridde mu muliro singa omuntu ono aba agudde n'emmotoka n'emuggyako eddiba lyonna abange tusaanidde okubanga tukola ki so inshallah byonna tugenda biraba okutuusa lwe tunaaziika omuntu waffe mu ntaana netulaba engeri gye tumwebasaamu wabarakallahu fikum. Keep watching Dawah TV Uganda obuliawo inshallah tujja kubanga tutereeza ensobi ezimu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.